Aina no muwako ebintu bifanagana Sebu kamoga wani sebu kamoga wani sebu gowe mudde ope nsaba tukole bwe tuti naye kati naawe ogulwa kibulijjo nze tongamba nze nali mmanyi osaaga ebikole twali naawe wajjeko okundabako magenyini wandika nze nangiyiri nga njidde nenge ebikolera naawe isa n'olutiko bannaye omukaba agudde mulava ogw'omulaba naye nze nagamba nengamba kale nakulaba naye nga ngamba oba nkimulage kati gyolagamba nti obankukake nze mba manyi bwojjewange oba omanyi nti omuntu bwakyale wa munne aba alina n'omuwaako nompewe tusagala oyogera ebintu bya kisirusiru ebyo bitategeerekeka nasaba kunsonyiwa kale kakati Joy Kamuga mwagala ate nnyo Kamuga omwagala ate nnyo mwagala nnyo bannanga ayina ebifo byatunuza nze nempuliranga tutegu kyapa mmanyago omuwala laavu ng'eri mu 10 kutinnaakyo akugambye mukubireko leero mugende namboolemu nsaba onyambe nga bwe kisoboka mami kagimanyira omuwala alaga nga njagala ate najja nabuza omuliro kale tuli awo gutyo naye nga mpulira mwagala yeetamuka bulungi alinga akwagala alinga njagala naye amaliriza abuza omuliro abamaliza abuza omuliro kakati gwe musajja gwalina okwana gwe nkwana ye eri etya kiyinza okuba ekimubuzisa omuliro ng'olina nkwana mbi nze nga bonda wano sitera nnyo kwegamba kweyogerako nnyo ebigambo by'amaanyi naye era nga bw'omanyi neegonza nenkirako n'omukira gwa kapa buli kyansaba nkimuwa n'endowooza oba kati awo amatidde naye omuwala era bajja n'abuza omuliro owaayi anje mwali mwegaseeko n'omuwala mukulu kadima ate nandikubidde tutandika butandisi mpola mpola n'ekigambo obugambo bwe mba mumusaba mba mpuliranga nga ntyamuko tugenda kukola bwe tuti omuwala oyagala tukole ki mbadde nsaba mwami kadima omuwala oyo omunkubirireko ku ssimu obeeko obugambo bw'omugamba ogamba nze oyagala nkukwanira omuwala sikunkwanira naye nsaba onyambe kyendabye kuba omuwala gwalinga eyakulema omuwala teyannema naye kale nga bw'omanyi agira nanterako feesi enkanga ate awo nendaamuko nendeberamu ku mpale katono sijja kukukisa empale olebera zaaki omuntu oba omwagala olumba bulumbi n'omugamba nti munnaye nkwagala n'omanyi ekifaayo era nakikubawo naye omwana ndaga nti amanyi tuli bayaaye kuba ndi muyimbi ate nga n'omuyimbi naye aba n'omukwano oli muyimbi nkuwulidde naye gwe omuyimbi omuwala alimu ati okukwana n'otuuka okujja ewange kadima nkuyambeko lwaki tomukubira akayimba olaba akayimba nyina ke nakola naye nako kacyaganidde mu studio nyina n'akayimba ke nali mukoledde ak'omukwano naye kacyaganidde mu studio producer yamugamba akayimba akampe nja musasula mpola mpola ne producer naye akyaganye kaali kake akayimba kaali ka mukwano nga kalimu obugambo obugonza omutima nsooka ompeemu mpulire mu kayimba nyimbiraamu awo mpulire ekintu kitambule omukwano Joyi nzijukira nakusisinkana omutima gwange wagubba n'ogubbalera ebaka baba wanjisebo ye Joyi ebigambo byonna obimugamba ate mufu kyo bigamba yo bigamba nze otusse kale lengwa mu nkwano ogw'ekittavu ogw'ekimemmette omwana mukalubo kale tovaako munoonyeeko wano ndabe oba tusobola okumufuna gwegala mugambire nti omwagala mugambire nti mwagala mufa iryasebaka mbeera mulowooza akayimba nziriraamuko omukwano Joyi nzijukira nakusisinkana kite kankube essimu baaba tovaako serimu ebizibu situukanga waataawo ate lyamusinkana tagambe nti tebedetinga tebagiranga Hello. Joy. Wanje sebo. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo mpuza bobo sebo. Okay Joy, bampita kadima. Sebo nsanyusa okuwulizako sebo badde ngamba ki? Okay, nkubidde ku beat wano ku radio. Sebo. Kamoga omumanyi? Kamoga mumanyi, wow. Is my friend. Is my best friend. Is your best friend. Kakati yali agambyeko nti akwagala oba kyoba kikuba tugambye
nti yagambako nti akwagala naye n'olowooza nti oba asaaga oba biki. Kamoga mukwano gwange just kyemmanyi nti mukwano gwange kale yabyogera kawo naye nze nesikitwala nga nsonga era nga ndaba that's just my friend. Olabanga mukwano gwe. Yes. Okay, kakati ekisooka Kamoga akwagala. Wow. Ate nnyo kyekimulese ne ku rediyo n'ayogerako naffe. Kakati njagala naawe oleme mukaluubiriza mbeera. Embeera tugiyise mu bwangu gw'owulira otya gy'ali. Kale olaba Kamoga mwagala naye kati nze ndi mukyala ate nze engeri gye mbadde nti mutwala nga mukwano gwange nga sisobola ate kitwala kwa Nazarevo naye kale nange nkiwulira. Naawe oyina ky'owulira. Mumpisiriza mu bwangu mwe temunkalu kati Kamoga mulinaano ku layini kwali. Kamoga yogerako ne Joy wuuyo mwogere byammwe kati mbalese kasita buli omu ategedde nti apenda munne. Mukwano naye kati naawe ogolwaki bulijjo nze toŋŋamba nze nali mmanyi osaaga. Obikola twali naawe wajjeko okundabako. Mage nyini wandika nze nangiyiri nga njidde naye ng'ebikolera naawe n'olutiko bannaye. Omukaba agudde mulava gw'omulaba. Naye nze nagamba nengamba kale nakulaba naye nga ngamba oba nkimulage. Kambayingiremukko. Bannaye nze mpulira nkwagala. Joy. Wanje? Wagendako ewa Kamoga okumulabako. Iye. Kale mugende mu maaso. Kati Joy olagamba nti oba nkukake. Nze mba manyi bw'ojja ewange oba omanyi nti omuntu bw'akyala ewa munne aba alina n'omuwaako ebintu bifaanagana. Sebo Kamoga. Wandisebo. Kamoga. Kamoga we mudde. Ope. Nsaba tukole bwe tuti. Eno mpewe. Tusaagala oyogere ebintu bya kisirusiru ebyo bitategeerekeka. Nasaba kunsonyiwa. Kale kakati Joy. Wanje? Toyina ky'ogamba kyonna? Ogamba ki? Kamoga mwagala ate nnyo. Kamoga omwagala ate nnyo. Mwagala nnyo bannange ayina ebiso byatunuza nze naye mpuliranga nfa. Tutegudde buteguzi. Wanje sweet. Kankubuulira amazima mpulira mukwano. Njagala gyenkwagalamu. Butuufu nze ne bwofa bayinza okuziikamu nze kuba mpulira nkufa bitole bya mmere omukwano guba guluma buli kati. Oba Joy ntera kuba ondaba ng'omuyimbi ndaba ng'omuyaayiyayi muyimbi naye aba neraavu. Aye Kamoga nkubuulire tomanyi kyonkola ssaawa eno tokimanyi. Tomanyi bwe nyimiridde kati bwendi tosobola na mpulira nze gulaba nfa wabula nnyamba buyambi onkolera ekintu eki. Iye. Osobola okunkubirako ng'ovudde ku mpewo. Kikira kintu kisobola omukwano. Nga siri ya rediyo nnyamba buyambi nnyamba onkubireko wakikale nzijeko eyo. Iyo ddala nkisobola. Nyamba okikole mukwano. Kikole bambi nnyamba. Mukwano baby kyange. Okay, Joy. Wanje? Kamoga alina akayimbako. Kayimba ki? Ke yakola naye teyakakuwa. Kayimba ki mukwano? Kamoga. Wandisebo. Koona. Omukwano Joy nzijukira nakusisinkana omutima gwange wagubba lawulira sewaka kati jangu mukwano Joy okawulidde Kamoga birungi biva gyali. Neze mpulira obulaba mungambira yankubireko nga si byakumpewo. Yakubireko nga si byakumpewo. Kale kiri Kamoga. Wanyisebo. Omulimu tugukozesebo. Tata neyanziza nnyo neyanzege nsabira muveemu ebibala. Ebibala bijja kuvaamu. Kati yani Joy. Kale mukwano katubaleke mukwano. Kale sibone yansiza nnyo okunkubirako. Kale naye weebali naye mwegendereze mwekebeze siriimu gyali atta. Nedda Kamoga mulamu. Mama mukebeza ki? Mugende mwekebeze guva mu bya Kamoga mulamu.
Sakulimba mulamu mwami kati. Mukutokebeza mwali bakebeddeko Kamoga. Bagende mwekebeze. Jo ntasobola kubaamu mbwa yonna. Mwe mujjagenda mudde bintu by'ekisiru ebyo mugende mwekebeze. Gwe bamu ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano mwe bali kutuweereza. Amanya nze Haji Kasuli Rashid Ngambira Kabowa. Naye abumbutuufu baagadde okujja baagazi tukuba bukubi kiraavulaavu kyabwe naye abantu baagalana. Oyo Kamoga alimba nti oba kaŋŋambe kali ayagadde kukakasa munne nti baagalana. Kale tunaabawulira hajati wuno nze sigadde ndi Haji Kasuli. Mukwano we balotuweereza amanyajati namponywa ne Kabowa. Kamoga alabika ayagala munne naye omuwala kyateerabira. Bagonda nnyo mu kusooka bagonda majja banyumya mbozi enyiza kati katumusabire omukwano gugende mu maaso bakufunemu ekirungi sigenda yaje namponyeka hajja kinaye byabasajja okunyiza bimanyi mbadde badde kitata naye ndooza waliwo era banyiriza ddala maama banyiriza ddala abantu abo banyiza omugolonze kyapa mu mannya go. Omuwala laafu ngeri mu 10 kutinnaakyo akugambye mukubireko leero mugende namboolema. Mama Linda yebale ne munayako omusaayi. Mwami Kadima yebale kuweereza oyo omwami naye ajewe enkwana mbi olala ajja kusanga abaana abamanyi omukwano ayagala akawala bakamusooneko ng'ali awo yeekwatakwata nkale webale nyaga ntamanyi kwana webale ddala Zahare Masaka agamba atya wano abajigenze kitya mwasibwe mutajjoyi bw'abanga simu yaaye ayagala Kamoga mwana ayagala Kamoga kituufu omuwulidde baana balina enjogera ayogedde ne ngamba ndi Haneti omukwano Kadima naye kwagala nnyo seera kansula nkulota kaliyuke Haneti ibonewo naye ne rediyo ate bano bampitiriddeko naye Kadima abantu batwemudde senyongereko kale njagala kujjukiza mukwano abarafa Basiwa Investments Limited baga nti mukwano gwange abagala emirimu babeetaaga abawala n'abalenzi mukwano myaka 18 ku myaka 3 egy'obukulu beera ngo banoonyako mukwano gwange bagala ba house workers abakola ewaka abakola ku reception ba storekeepers ne ba mobile money attendants babeetaaga ne ba drivers beera ngo bagezaako bali ku 0750 528 Chinana mwemu chinana musa 0788 04 38 M0 0788 04 38 kabuza agamba atyawo ninja kutegeeza abayimbi banango liyo muli muyimbi agala ku recording olimba mu studio musala weguli jangu mu studio ya Feitibwa Diblo Music Studio Kamocha tu recording enyimba z'abayimbi ate netubayamba ko n'okuzinonyeza akatale oyagala kukwata audio oba video ya luyimba gwo muyimbi nkubira ku simu eno 0702 23 ne oba tu recording anko gwe mulundi gwo ogusooka tukwata bulungi oluyimba lo ne tulutambuza wonna abantu ne balumanya gwo muyimbi tukubireko obukubizi ku simu eno twogere eri 0702 23 komone nyimba zigenda kubera 12 singo okwocha barafa bateesezza ku Kamoga mu namba bamuli banji onongera kubanga nkomawo kona mu abamu mbere nga twongera kubanga tuteesa ku nsonga yo mutabbizi ata kumira mpera batukumira musula bulungi mbere bulungi